ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. عباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلال، وكل ضلالة في النار، ونعوذ بالله من ذلك. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. وتعالوا معي في هذه اللحظة لنجد العبرة والموعظة من أن لا ينسى الإنسان نفسه، كما يقول ربنا عز وجل في كتابه العزيز: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاكرة. بدو الله بكسر بتيبا وقتنز التوقع الله سبحانه وتعالى الذي من علينا نعمة الإسلام. الله يتوي تنجري الإسلام وهو معظم النعمة. ngache chengire chasingo kubera ye chengira cyonna. Yambaghi alaina kibakiri erife kitusanira okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala ala hadhihi an-ni'ma, kuchengecho Allah jalla jalaluhu kiyatwa ekyo Islam. Baduma Allah bakzabitibwa usi nafsi wa iyyakum bitaqwa Allah, mbaramilanga nange siriseyo tuti Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-imtithal awamirihi wajtinabu nawahihi, kugezako kola buli kyonna Allah subhanahu wa ta'ala kyatugamba okukola na kulekayo buli kimu kyonna Allah jalla jalaluhu kyatuziiza okukola. Tunaba tutidde Mungu subhanahu wa ta'ala. Saba Allah subhanahu wa ta'ala asokusaasira kwe n'emirembe eri nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam alladhi ballaga risala, oyo nabbi waffe sallallahu alayhi wa sallam yatuukiriza Allah bubaka bwe yamuwa, n'abutuukiriza gye tuli, n'abeera nga talinayo kintu kyonna kyeraba nga kijja tugasa mu ummeeno illa akhbaraha anha, okujjako yatugamba nti mukikole. era talinayo kyeraba nga kijja kukosa umma n'obulamu bwaffe okutwalira wamu illa hadharaha, okujjako yakitwewaza n'akitwekesa n'agamba nti ekyo mukiveeko. saba Allah subhanahu wa ta'ala asooka okusaasira kwe n'emirembe eri nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, na buli yenna eyamuyambako n'aba kumpi naye n'assaamu ebirowoozo bye n'assaamu obulamu bwe ala hadhihi ddiini, ku ddiini ey'Obusiraamu. saba Allah subhanahu wa ta'ala bonna abeerenga abasaasira era abeerenga abasasula ekisinga okubeera ekirungi ennyo, ala wahiya aljanna, nga yejjana. basirugana badde wa Allah bakisa ebitiibwa, kutuba yaffe olunaku luno olwaleero tujja kubeera nga tukwata ala shay'in basir, kitono nnyo okiraba nga kitono naye wa huwa inda Allahi azimun, ewa Allah subhanahu wa ta'ala kibalwanga kyampeera nnyingi, kibalwanga kirungi nnyo. ala wahiya al amalu linafsik, omuntu okubeera nga yeekolera yennyini n'atalinda muntu kubeera nga amukolera. lianna Allah subhanahu wa ta'ala damina lana amura dunya, Allah tabaraka wa ta'ala yatukwasa ensi eno, Mungu n'atukwasa obuvunanyizibwa okutambuza ensi eno tubeere nga tukoleramu emirimu gyonna, oba mirimu gya akhira Allah atukwasiza duniya, mirimu gya duniya Allah atukwasiza duniya, naye tubeera nga tukoze emirimu gyaffe ala nansa anfusana, obuteerabira ffe bennyini twekolerera emirimu gyaffe nga tituliina muntu kubeera nga atukolerera. ekintu ekyo kirabanga ekitono naye ate wa Allah subhanahu wa ta'ala azimun, kinene nnyo. la yahrimuna Allah, Allah tatugaanangako kubeera nga tukolera muno mu duniya. Allah tatugaanangako okubeera nga tukola emirimu gino egy'omu duniya. lwaki tatugaana? kubanga yatussa mu duniya muno nga ffe balina okubeera nga tukola emirimu gy'omu duniya muno. naye bugenda okukeera ku makya, kathiru min annas, abantu bangi nga wallahi beerabidde kubeera nga bakola emyoyo gyabwe, balinda bulinzi bwe babeere nga babakolera, naye ng'ate al afdal wal awla ekirungi ng'ate kye kisinga okubeera ekyebbeeyi omuntu okubeera nga yeekolerera
n'atalina muntu mukolerera. Nabasho basabugana baddu ba Allah, Mungu abeera nga atatugaanangako okubeera nga tukola emirimu gyaffe. Allah agamba mu Quran, wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk. Beera nga olongoosa, kuba Allah yakukwasa ebiri mu duniya byonna, Mungu n'akukwasa okukola emirimu egiri mu nsi muno gyonna, ate bw'obeera nga Allah akukwasiza buli kimu kyonna, beera nga olongoose wa Allah. Anta binafsik, gwe mwennyini si mulala. Anta binafsik, gwe mwennyini si mwana. Beera nga okimanya nti Allah bw'abeera nga akwasiza buli kimu kyonna, gw'olina okubeera nga okimanya nti ogenda kubeera nga okolerera ki? Ogenda kubeera nga okolera omwoyo gwo, nga siwaliwo muntu mulala yenna agenda kubeera nga akukolerera. Nabwekyo obeera nga bwekyo bwe kiri, fala tansa nafsak, teweerabira mwoyo gwo, wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allah. Ate longoosa nnyo muno mu nsi nga Allah naawe bw'akulongosereza. Mungu akulongosereza amaka, Mungu alongosezza famire yo, Mungu n'akulongosezza buli kimu kyonna kyokola n'emirimu gyokola, Mungu gyonna agirongosezza. Wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk, era longoosa nga Allah bw'akola ki? Allah bw'agamba nti longoosa nga naye Allah bwe yakulongoseza muno mu duniya. Imal, beera ng'okola lizawjatik au lizawjik, beera ng'okola ng'omanyi nti emirimu gy'olikola, emirimu egyo abamu mukola nga mukola ku lw'abaana bammwe, mukolera baana bammwe. La yahrimuna Allah, Allah tatugaana kukolera baana baffe, Allah tatugaana kukolera bakyala baffe, Allah tatugaana kukolera mikwano gyaffe, Mungu tatugaana kukolera abantu bonna abasigadde. Naye almuhimu, ekyetaagisibwa nga kinene nnyo okubeera ng'okola naye nga teweerabidde mwoyo, kubanga abantu bangi nnyo beerabira emyoyo gyabwe ne balinda bani abagenda okubeera nga babakolerera, naye nga ate si kituufu, ate si kirungi omuntu okubeera ng'olinda babeere nga bakukolerera. Lwaki? Kubanga ebigenda okubeerawo enkya, ya akhil karimu, tojja kubeera ng'obitegeera, tojja kubeera ng'obimanya. Era longoosereza ddala, obaka ibaada ng'olikola ibaada nga ntono, girongoose, oba nnene girongoose. Lwaki? Kuba tewali muntu agenda kukolerera. Olunaku lw'enkomerero Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza atugambye nti abantu bajja kubeera mu bizibu biyitirivu nnyo, hatta yaqulu alwalad au hatta yaqulu alwalidu liwaladi, omwana ajja kugamba taata ajja kugamba kitaawe ng'alaba ebintu bizibuwadde, agamba omwana nti omwana wange mpaayo omulimu gumu gwe wali okoze, beera ng'ompaayo omulimu gumu gwonna Allah gwe yasiima, mbeere nga nange mpitawo. Naye omwana aligamba kitaawe, ajja kumugamba nti ya abi, ya abati, taata wange, kitange. Olunaku luno olwaleero buli omu alina kubeera nga puresentinga mirimu gyeyakola, nze gyange n'egigyo gigyo. Kati obeera nga obadde muzadde, Allah yakuwa obuvunaanyizibwa ku duniya, kolerera abaana bo bonna bakolerere, bakyala bo bakolerere, mikwano gyo bakolerere, kola emirimu gyonna gikole, Allah agisiima. Naye ate omwoyo gwo togwerabira kubeera nga ogukolerera, kubanga onoobeera nga ogwerabidde, falaisa ahadun, tewajja kubeerawo yadde n'omu, alladhi ya'mal ba'da mautik, tewali muntu agenda kukolera ng'ovuddewo muno mu duniya. Oba mwana otagenda kukolera, mukyala otajja kukolera, mikwano gwo tebagenda kukolera, buli muntu yenna gwomanyi nti mukwano gwo tajja kukolera. Olaba omwana olunaku lwa kiyama agambe kitaawe nti nedda, buli omu alina kubeera nga akola ki? Omulimu gwe gugenda okubeera nga gumisaayi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabwekyo basabuganda baddu ba Allah, Mungu abeera nga akuwadde akaseera kano, akuwadde akadde kano, beera nga okakozeseza ddala nnyo n'amaanyi, beera nga akozesa ddala nnyo n'amaanyi, kubanga Mungu takugaana kakozesa, kakozese. Bameka yudayi'una awqatahum, ebiseera byabyonoona, wa yubakhiruuna anfusahum, bennyini bakodowera nga bakodowolera obulamu bwabwe. Man alladhi sayamal anka ba'da maut, naye ani anakukolera? Webeera nga tubakhiru nafsak, wekodowerera gwe mwennyini okubeera nga okolera omwoyo gwo. Man alladhi sayamal ba'da mautik, ani anakukolera? Owekodowalidde, ani anakukolera? Tewali muntu agenda kukolera wabula gwe mwennyini. Beera nga weekolerera, bw'obeera nga weekoleredde, Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubanga akuwa, Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubanga akuyisaawo,
kubanga olunaku lwa qiyama basiruganda baddu ba Allah bakisebitiibwa buli muntu yenna yakola akalimu mahma kana sagiran oba katono keekana katya tujja kuba olunaku tujja kulinya ku kasozi kebayita Qantara buli omu akalinyeko Allah abuuze oyo mumwogerako mutya mirimu ki gye yakola naye ng'ate buli omu muno mu duniya amanye emirimu gye gyakola wallahi Allah tabaraka wa taala ajja kubeera nga akugjayo bagambe nti gundi yabeeranga bwati ya rabbi mujjeeyo omwana wo mwenyini agenda okugjayo mukyala wo mwenyini agenda kugjayo ne mukwano gwe agenda kugjayo Allah kyagaa nti yawman yafirru almaru min akhihi muganda we wa abihi kitaawe wa banihi wa sahibatihi ne mukyawe nga mwali likulli muri'in yawma'idhin sha'nun yughnihi buli omu alibeera ku nsonga emugasa ewa Allah subhanahu wa ta'ala ninga kunta fi dunya ta'mal li zawjik ta'mal li azwajik ta'mal li waladik ta'mal li kulli man lahu haqqun alayk buli omu ng'akolera muntu bamanyi nti agenda kubeera nga amugasa naye bw'onova mu dunya ani anagenda kubeera nga akujjukira bameka abeerabirwa muno mu duniya wantu abeeranga ne musajja mukulu omugenzi Shuaib ani akyamujjukira yakeeranga ku 6 sawa 6 naye ani akyamujjukira naawe nange tewali muntu agenda tujjukira wabula gwe mwennyini beera nga okimanya nti wallahi Allah tabaraka wa taala byokola bijja kubeera nga bigasago waliwo musajja omu fil ikhtisar yali musajja mugezi min al-uqala yali musajja mugezi ng'apulaninga nnyo n'atesitinga famire ye naga nti kandabe nga abaana bano bajja kunzijukira ndabe nga famire ejja kunzijukira ndabe nga mikwano gyange bananzijukira lumu ali mu katale alaba bayise ekyennyanja nga kirungi nagamba nti kangulire famire yange ekyennyanja mwe muli abaana mwe muli mukyala mwe muli abazadde mwe muli abantu bonna abakwenako obuvunaanyizibwa nagula ekyennyanja nakitwala ewaka nagamba mukyala nti kitereze bulungi nnyo kamalize okusaala sola yange yayisa mu jamaa naye amala okusaala esola akomawo yasanga bawaze okulya ekyennyanja atudde agamba nti mundeetera ekyokulya bagenda okukola bwe bati ng'ekyokulya kyennyini tekiriiwo abuuza omukyala nti tewali kyakulya n'alowooza nti omukyala ataddemu akajanja k'omukwano naga nti bamuwa abaana emmere yange eriwo ekyennyanja kiriwa naga nti wali kyaliyo ekyennyanja tukiridde nga kiwooma era tetukuterekeddeeko nadda ku mwana asooka oba yalina abaana 3 bonna yababuuzanga buli mwana agamba tukiridde kibadde kiwooma nadda ku baana bonna 6 mwina mpaka bonna ne baggwayo naga nti wallahi alyawm olunaku luno olwaleero ntegedde akaseera akatono bwe kati munneerabidde bwe naabeera nga nvudde wanyi agenda okunzijukira kyennyanja kyokka bwe kiti ekivuddeko ne muneerabira mugambe nti kiwoomye nnyo naye bwe naaleka emaali nga mpitirivu ani agenda okubeera nga akitwala bwe naaleka emaali nga nnyingi ani agenda okubeera nga azijukira naga nti kangende ekola eyo Allah atagenda kunneerabira n'agenda n'agula ebintu byonna ebyetaagisibwa n'abeera nga azimba masjidi ennyo eno n'abeera nga akola omulimu omulungi n'abeera nga akola amazzi nga gali n'akola omulimu omulungi n'abeera nga yaterebwa abantu abajjanjabi omulamu bwabwe n'akola omulimu omulungi n'asasula omusaayi gw'abalamu ebyo gyonna min al amali saliha mirimu mirungi nnyo naga nti kankolereyo Allah atagenda kunneerabira abaana ne babeera nga bavuddeyo naye hakikata al amru yakola ki yazimba muzigiti bwazimba omuzigiti n'agutuma n'erinnya masjidi samaka lwaki nti bajja kujjukirango naye gwe naakujjukira ddi banaakujjukira kuki kiki banaakujjukirako ng'embeera zo zonna tosobola kwekolerera oyagala bakukolerere ani anaakukolerera oba omwana akuganya olunaku lwa kiyama ovuddewo ani anaakujjukira tulina kyogenda kubeera ng'olekawo kyebagamba nti ligasi omuzungu agamba nti ligasi omuntu okubeera ng'akoze ekintu naye nga banaamujjukira nti gundi yakola ekintu sola ffenna tuzisaala ani agamba nti gundi yali musaaze nagandi bakaba kujjukira ku ekyo hijja nga mukadde waffe bwe yagenda n'akola hijja abantu ffenna tukola hijja ogwo mulimu mulungi naye njagala nkakase nti mulimu abamu abakeera ku makya hijja zaabwe ennaku 2-3 nga bazoonoonye naye ng'ate wallahi omugaso gwa hijja mukulu nnyo okutegeera nga mukulu hijja esembayo oba tawaafu esembayo ku kaaba Allah subhanahu wa ta'ala fi hadithi tawilun mpanvu nnyo malaika zikka ne zikwata ku bibegabege by'omuntu akoze hijja ng'ayimidde mu Arafa naga nti inna Allaha gaffara lak Allah akusaasidde Allah akusonye buli kyonna kyokoze oba okimanyi oba tokimanyi n'olwokutuuka mu Arafa n'ogenda kunoosibula Kaaba esembayo ddala Allah sa malaika ne zikukwata ala katifai
kubibegabega byombiri nezikulombera edduwa nga zikugamba Allah subhanahu wa ta'ala akusaasidde. Naye bameka bavaayo e Makka ate ne bajja ne boonoona naga nti nze nasadde swalemu yokka mutwalo mulamba naga nti sijja kusaala. Mulaba omuntu nga n'obwesigwa tabulina naye beera nga gwe mwenyini bwekolerera. Hijja ebeera yiyo nga ggwe, zaka ebeera yiyo nga ggwe, n'omulimu gwokola gubeera gugwo nga ggwe. Wala tansa nafsak, teweerabira mwoyo gwo. Bw'onobeera nga weerabidde omwoyo gwo tewali agenda kukukolera. Omwana we agenda kwerabira, mukyala we akwerabire. Misikini bw'abeera mukyala gw'omaze okuvaawo alina musajja mulala muvubuka asingako gwe emyaka gw'oli mukulu, babeere nga ate beeragalira mu maaliyo, tagenda kujjukira n'abantu bagenda kujjukira. Naye la tansa nafsak, teweerabira mwoyo. Bw'oba olina esente genda okola hijja, oba olina esente waayo zaka, oba olina esente kola emirimu egyetaagisibwa, oba olina esente kola kyomanya nti kino Allah akisiima. Nabbi waffe sallallahu alayhi wasallam yagaa nti inna allaha yuhibbu an yara atharu ni'matihi ala abdi. Allah yagala nnyo okulaba omwana Adamu ng'ekirungi kyamuwadde nga kimulabikirako. Naye bameka abeebuzaabuza ng'ositulina sente, neyeebuzaabuza ne Makka n'ategeera musiina sente, neyeebuzaabuza ne zaka n'atawali musiina sente, neyeebuzaabuza buli kimu kyonna. Ne Allah subhanahu wa ta'ala agenda atujjamu, kubanga gwe kyolina kyolwaliro kyekikyo, kyolina kyolwaliro mu lubuto kyekikyo, ekiri nga okibeera nga lubadde lugoye lwe lulwo, naye ebyenkya si bibyo. Nnaku 2-3 emabega twafunye wano ekizibu ky'amaanyi, naye bameka ababadde bamanyi nti tujja kufuna ebizibu ebyo. Abo ne batuuka n'ogamba nti nze nja kuyitawo. Bano ababadde mu super custom abantu 11 ne bagamba tujja kuyitawo, ne balinnyisa endabirwamu zonna ne bazisiba. Ekyo kyokka kyokka kikulaga bulazi. Bwe munaakira ku makya ng'ovuddewo mu duniya aligolesewa n'akolera, tewali agenda kukolera. Lidhalika ibadallah, nabwe kiwaddewa Allah basiruganda b'ebitiibwa. Kutuba efuuna kuno olwaleero tugamba nti twekolerere. Oyo bw'abeera nga yakola hijja yiye yeekolerera. Tugamba nti nze nja kubeera nga abaana bajja kunkolera hijja. Bangi abaana baabwe baleetinze dawuni. Tulina omugagga yawe mu mbaale, Allah amusaasire rahimahullah, Allah amusaasire. Omugagga oyo twaziika Busoga, naye buli oyayimiriranga ng'agamba ebigambo bino n'agamba nti nze hijja natuuka dda, n'agamba nti ise n'omugomera. Omugisa w'Abama ati ise n'omugomera, naye wallahi Allah yamukwata olunaku lumu teyamanya nti anaagenda. Tugenda okutuuka ewuwe, abaana bagenda okubeera nga azzaawo. Omu mu baana abagenda okusika emaali ye yalina omwana ng'amuyiminga addamu ennyimba za banne. Baamuleeta nti onakola kitaawo hijja, yagamba nti obanga taata alemereddwa nze naagikola. Naye ng'omwana yenna omulaba nga muyimbi yenna asibye dreads. Kakati gwe obeera nga tokoze olikolerera baana, Allah tugamba tubakolerere, naye ate gwe weerabidde omwoyo. Lwaki tukolera mwoyo gwo ng'okyali, ng'omanyi nti omanyi wooli, olina obusobozi bukola buli kimu kyonna. Allah tabaraka wa ta'ala kyasinga okubeera nga ajja kubeera nga asinza ku ekyo, Mungu abeere nga akuwejjana. Ibadullah, aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu an jami'il muslimina fi kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Tubu ila Allahi kama la dhanba lahu. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تحقق المقاصد والغايات. ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. بسرنا بلامنا نانجي سير سير تتي الله سبحانه وتعالى وقبل ما تتي الله الامتثال أوامره جزاك قولا الله تتبام بقولا واجتناب نواهيه نقولك يو الله تاكو غانا تشونا بتيني لنا تبدأ كنوا بليز الله غانا كنوا وقبل ما تبدأ كنوا الله غانا مكندو سيرو غانا تبدأ مكندو كودو نوبرو مكندو وريكم بنيون نيون 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 مريرو وبين ما ينسج وايو الزكاة الله تكذا من توقع يقرأ وايو الزكاة وبين ما توقع وايو الزكاة فأنت مشرك ومشركوا يميني من قدام القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. ويل للمشركين نتنا كبيران قدام يا جنا وواندا ناجنا وبيومba ناجنا ناسميا أنت مشرك بنفسك بما نير سنتورينا سيك سميتوالي بيري كوكاكدا كمكاكولي ناتشي atuwa tubalanga tuwadde mu mikolo n'oteekamu esente nnyingi n'obeeranga oluusi owadde emitwalo ng'ana
ninge bitwala na wabera ngo otodde nyati za zaka wallahi ya Allah tabaraka taala kuwamu empiira bwekyo basungana badde wa Allah tukole nga tukimanye nti bino tulikola byaffe tolinda kukolerera bw'onobeera ng'olinza okukolerera ojja kutuukibwa Allah subhanahu wa ta'ala ng'okwata byoya byanswa bangi muno mu nsi bangi bapulaningira baana baabwe bapulaningira famire zaabwe bapulaningira mikono gyabwe naye bangi abamu tebawaddeeyo sente z'abannabwe nga bafudde tebaziwaddeeyo lwaki kubanga gweweerabira n'omwana naye bw'abeera ng'akwerabidde gwe mwenyini gw'omutewaana nibo tunabeera nga tujjukidde emere gyaffe twekoleredde ffe bennyini Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeera nga atusaasira era nga atuwa ekisinga okubeera ekirungi kubanga muno mu duniya muno wabina lana duniya Allah yatukwasa yatwesiga n'atukwasa eduniya eno tubeere nga tugikoleramu ebinaatugasa ewa Allah tugikoleremu ebyo tujja okubeera nga imaratu duniya nga tuzimba n'ensi yaffe omuntu azimba omuzigiti omuntu azimba essomero imaratu duniya omuntu abeere nga azimba oluzi omuntu abeere nga azimba ekimu kyonna imaratu duniya naye ate teweerabira mwoyo teweerabira mwoyo tolowooza nga nti nze ngenda kukolerera tolowooza nga nti obula agenda kukolera nti oba omwana waana kukolera wallahi tukyejjemu bwebunaalira nga tukyejjemu tujja kusanga Allah subhanahu wa ta'ala wahuwa radin anna ibadullah basingana badula Allah batuze bitiibwa tulize nnyo okusala ku nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam kubanga teeka mu Qur'an inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima وقال صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أربعة خلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ربنا إنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا اسلل لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واسلل لنا دنيانا التي فيها معاشنا واسلل لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر وارزقنا حسن الخاتمة عند الموت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واغفر اللهم جميع أمواتنا وأموات المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك برسالة وماتوا على ذلك